nti commissioner wa police enanga yavuddeyo Soya Kabigune yavuddeyo n'ategeeza nti omusango gwa adultery mu Luganda kyeki obwenzi adultery bwenzi teguliyo mu mateeka gwavaawo era bwatu n'ategeeza abapoliisi temukozesa buyinza bwammwe oba teguli mugundi mu criminal teguliyo bayina bajja batwala mu kooti ani kati obogenda muvunaana musango kiteguliyo okusinziira kwa enanga bana kaba mangi bannaabwe adamu kumanga kati nedda bannange ebyokujja sima bigaye crime scene bikoze bitya tekiriyo okusinziira kwenanga sente naye bwomuba bamuza kusaidia abaana kabaagale baana bannaabwe n'ebigere babiwanike abantu babannaabwe kozi buba bwenzi bwenzi kati olina kulopa wamu wa Katonda kankukwase Katonda abasajja kavee bawolereze ensonga eno tekituuke ne mu parliament bannaye n'omuntu nno bannanga ajja n'akonkona ng'olina emirimu gy'oliko mujja kutta abaana b'abandi oba omuntu afune stroke nga we mwakubira oluggi yali mu kaseera kakazigizigi no okay I know this is something by the way very sensitive police weyagala ogamba kino ekintu nti si musango abantu kijja kuggwanga kati nno by the okimanyi locally edda guno si musango gwatwazanga omuntu simanya biki omuntu wakwendera ku mukazi omuguli ekitole kya sabuni kya 5 kya 2 nange kuva dda nno era nga mutuufu nkijjukidde si ekintu enye kyemudawuni soko omuyinanga ayogera mutuweeko bwomuni naye bannaye sajja gwenze maboleka ekintu kimu abantu bagenda kwetta busi musango babandigulesiiwo nange kyeŋŋamba wamanyi poliisi n'engeri nomanja lopako ku poliisi n'engeri gyekukakkanyago naye omusajja ayagala mukyalawo n'alekawo ne risiiti ku masuuka soko abuuza ebibuuzo maaso ga kamera mu ngeri ey'obuswavu ennyo kikolwa kibi nnyo kubanga olaba nti guno si gwali musango gwa poliisi naye nga bagezaako ogufuula omusango ogw'ekinnaggomora so kyovudula nti tuvuddeyo olwaleero okubuulirira abantu n'abantu ba bulijjo abakulu ba LC nti bwe musanga ensonga ez'okwemulugunya ezeetoololera ku bafumbo okwegadanga ensonga ezo muzitwale ku LC muzitwale mu bakulu b'ekika muzitwale mu kooti ezo ensonga tezisibisa muntu ku poliisi weerina okugiramu nti kasita wabeerawo ebikolwa ebyokusoomooza nga mulimu oluusi okutwala obulamu oba okwonoona ebintu awo tuba tuzze okutaasa ate ku misango emirala egyetoololera ku bulamu n'okwonoona ebintu era twagala n'okukubiriza abantu abafumbo nti ebintu by'obufumbo byo bizibu mubeeramu essanyu mubeeramu okukyankalana mubeeramu ebikolwa ebyobuteesigaŋŋana n'ebiralalala naye nga olwedde muba nga mwabeerako mwenna kiba kyetaagisa mugoberera amakubo amatuufu ag'ekigunjufu okugezaako okugoberera ensonga zammwe mu kifo ky'okuvaayo ogezeeko okutyoboola okusiiga enziro oli ddala ddala omulaalaase mu ngeri efaanana ng'ebyo naye omuntu waba ayenze ku muntu omufumbo n'akwatibwa kati ekisinga ensonyi kati nze gubendeddeko omukazi wanze omukazi naddala omusajja kuba abakazi fe abasajja twatondebwa kusajjalaata naye omusajja nze omanyi tewali kintu kisinga kuluma musajja kutandika kulowooza if we say just like enanga bwagamba nti kiswaza lwaki oba okola ekintu ekiswaza kyekiswaza anti agambye ekikola ky'obwenzi kyekiswaza ekyokubakwata kyekiswaza are you kidding me kuba beggalidde emirimu gyabwe bagikola mu kasirise gwe n'obayingira n'otega kamera ate adultery eri between omuntu omufumbo okwenda ku muntu omulala
si bano nga tofumbirwangako era abaana abandi bemuddawo nogamba yo my girlfriend nkutaddemu ssente empitirivu nnyo waddembe oyo akyanoonya until when you put a ring on it. Kale kakati nno Rema yavuddeyo ku Valentine's Day n'akawangamula nguki ti Valentine y'omwaka oguwedde omukulu amuza lwe yateeba ggoolo ne ngamba laavu eno